bingi nangamba omusajja gwazaalamu omwana omusajja yali kituufu akwagala naye nga omukazi olwakitegeera nti omusajja yakufunidde ennyumba n'amanya nti naawe oli mukazi we mukazi natandika okutambulirako ng'akukola buli kimu ng'ayagala omuviire ogende era n'agamba ogenda atambula bw'otyo paka mugwomanyi gy'onookoma ng'era akulaamirizaako bw'atyo ng'omusajja ngamba kati ne mugamba nayenza omukazi simumanyi gende omusajja kyakola yakola nga ayagala kukomyawo okukomewo gy'ali kati ne ngamba omusajja oyo yantwala ne mugamba kati nze koze ntya nangamba naawe olina kwekolerako werwane ng'omuntu naawe weetereeze era omusajja ye bw'atambula agamba bw'alemerwa okukomyawo okuteeka okuzza mu maka kubeera nga mubeera mwenna afazaali akutta n'atandika ne mugamba musajja gwe sirina kyakukola nze ng'omuntu sirina ssente kolera abantu sirina wendi nti oba wano pangisa bupangisa ye mukazi bamuzimbira akola alina bizinensi baawe yamukolera bizinensi omusajja mwennyini akola badde nkunyumiza bwe yatutwala bwe yatwava waneene wona omukyala we twali nga tuyingira omuzigo gwe gumu kati we yantwala n'anteeka we yanteeka eyo ennyumba gye yanteekamu endala eyo we yanteeka omwo kwegamba nga bwe nkugambye nti wali awantu waali wabi nga wabi kati bwe twabeera awo ne tubeera we yantwala ne tugenda ne tubeera nagenda otuuka awo embeera zaawo nga tezitegeerekeka waka ennyumba mulala gwe yanteekamu nga wakyafu kiyumba kyali kibi nga kyonna kyatteka tewali kiyigo tewali tooyi tewali kyokugamba nga wonna wakyafu abaawo baali batema nga bagira bino landlord waawe yali nga agira ng'atunda ebigundi ebibonge ng'atunda emitwe gy'ente afumba n'atunda naye ng'eno ewaffe emanju eno yebigwera byonna nemubuulira bulungi nangamba olwedde nange kugembe gye mbeera nja mulinda n'amulindira ku siteegi bwe yamulindira ku siteegi we balinyira emmotoka n'amulaba ne balinnya bonna n'atambula naye paka n'amutegeera paka waka n'aweta neni naye ng'aweta naye kati olwamala naye n'aŋŋamba nti naye okimanyi nti omanyi nti omuntu oyo alina omukazi ne mugamba nze mbadde sikimanyi n'aŋŋamba alina n'ambuuza yakugamba atya ne mubuulira n'aŋŋamba yakulimba naye oba oyagala okutegeera amazima kuba kati kyenkugamba oyinza obutakikkiriza njagala tugende naawe lwesande watabeerayo Kwendi yaŋŋamba nti njagala tutambule naawe tugende omulabe olabewo nkulagewo ne mugamba olimba n'aŋŋamba nze nkubuulidde kati olwamala ne tutambula naye ne tugenda lwesande ne tugenda ntutambula naye n'antwala paka n'aŋŋamba si weewo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutelevu tuba tusimbudde olunaku olwaleero omuboozi yaffe nate abaana b'obuwala tulina ekipya nabagamba nti omwaka guno tugenda gezaako okubeera nga tukola ebintu eby'enjawulo ekimu ku byo kwe kuba tuwuliriza emboozi nga ziva ku ssimu z'abantu gwe wenna yagadde okwetaba mu mboozi enamba yange y'essimu kubiraako tuwuliziganye nga bw'ogiraba wammangaawo mwebale kutwala mwebale kusubscribinga yonna gy'otuwuliriza yonna gy'otulabira okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala nkubira akasimu twongere okuba nga tuwuliziganya mpereza message ku WhatsApp ndikodingira emboozi nja kubeera njiteeramu abantu bulambalamba aba HK Furniture Workshop olunaku olwaleero be bataddemu omusayo kuna nti show nkikwasaganya mujje mutuguleko furniture ate kati nga tulina ne beddings tulina bed covers duvets amasuuka buli kimu tukirina so gwe wenna ayina ennyumba yo nga weetaaga ebintu byaffe
tukubire ku namba yaffe y'essimu gy'olabawo wammanga. Mpozi ate gwe oyagala okumpa emboozi yo ku ssimu nkubira ku namba yange y'essimu tuwuliziganye oba nsindikira message ku WhatsApp nja gisomera abantu oba mpeereza obubaka nja busomera abantu. Banaye mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga emboozi eno y'omwana muwala ey'olunaku olwaleero gye njagala tubeere nga tuwuliriza. Njagala omwana w'obuwala otega amatu. Abaana bangi mulimbiddwa omuntu n'akujja kalimu kw'obadde otunda nnyaanya n'akugamba jangu tubeere ffenna olw'okubaga yakola booda olw'okuba alina kyakola olw'okuba ogenze waka olabye obuseppiki olabye ennyumba olowooza nti ogenda kufuuka mukyala wa maka. Banaye ebiseera ebisinga abantu babeera excited okutulaba naye bw'atandika okubeerako naawe ate agwamu amaanyi oba feelings ne zikendeera oba n'alaba ng'eyakolamu ku nsobi. So kya bulijjo naye nkusaba gwe ampuliza olunaku olwaleero atannaba kufuna mubeezi nti osookanga n'okwatamu oba n'osooka ne weetegereza omuntu n'omanya wa gye bigwera. Mpozi ekyokulala tokkiriza muntu kusuuzaawo omulimu gwo. Ne bw'oba otunda nnyaanya ne bw'oba otunda ne bw'oba olina mudaala ne bw'oba oli ku ddaala nga lyerisembayo kuba erya wansi ne bw'oba otunda butunda bano abatambuza obutunda ku takisi tosuulawo omulimu gwo lwa musajja. Olunaku olwaleero tulinako emboozi okuva ew'omwana ow'obuwala aludde nga nsindikira message naye mbadde bize nga sisobola kukinga out. Gwe naye ayagala okusharinga emboozi ku HK Media nkubeera ku namba yange y'essimu tuwuliziganye. Alright. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assootya nnyabo tuliko obukedde kyebaliko kyebali emirimu. Mukwano nabadde njagala kugamba nabadde njagala kunyumizaako mbeera gye mpitamu nnaku zino nze ndi wano eno mbeera eno waffe eno Jinja mbeera Jinja naye mbeera yantuukako embi. Mbeera gye mpitamu ennaku zino mwaka oguwedde mwaka guno ogutandise siri bulungi muganda wange. Nagenda nenfuna omusajja n'antwala n'avuga supiidi nga obimanyi ebyabawala byabakazi saamanya nti yali muyaaye. Musajja n'antwala nampangisiza ennyumba so nga alina mukyala we nali sikimanyi. Nanteeka mu nnyumba nandeka omwo yansanga nina omwana wange omu omuzaala nkyasoma nansanga mu kibuga omu kuba lwazaala omwana gwe nasookerako. Nanyingira mu kibuga ne ŋŋamba nze sirina kyakukola ne muzeeyi waka yaŋŋamba waayi ono nze sigenda kusomesa nga ate olina omwana. Ŋŋamba genda weeyiiye kolirira omwana wo. Nanyingira mu kibuga saagaana mu nnaku ennyingi kuba nange kyantuukako nali sikitegeera abwekitwa ekigenda okubeera. Nali ntembeeya menvu era gwe mulimu gwange ntundira abantu. Nengenda nenyingira ekibuga tandika okolera abantu nga nina akayumba kange kensula mafubira waffe n'ebisoga nga nina akayumba kange mwempangisa. Kati omusajja oyo we twasinkana nali ndowooza nti musajja ayinza okubeera omuntu ategeera annyambe mu mbeera gye mpitamu. Musajja yampa olubuto naye nandeka mu nnyumba nandeka omwo. Kati we yandekamu nembeerawo n'omwana wange nga yaddayo ewa mukyala we. Namala nengenda mu kyalo nenzirayo nengamba muzeeyi munange komyewo nembagamba nembannyonnyola mbeera gye mpitamu. Ne bangamba kale omwana ogenda muleka wano ogenda okolerera abaana bo. Muzeeyi teyali mubi nange nakiraba nga teyankola bubi. Nandeka omwana nenzira mu kibuga ntandika okukola naye nga omukazi mu kusooka omukazi k'omusajja oyo ye nali alina ebintu bye yali yankola bingi nga mu kusooka nga tulina ebbaawe ng'ate bbaawe akola byakola ng'ayagala kunkolerako ndowooza bya bugagga bye.
naye mwenyini ng'omukazi naye ng'akola bye bakola nga bakola ndowooza kukolera kunze kati we baali babikolanga nze nga simanyi kuba nali era sibitegeera kati ngenda okubeera mu mbeera ndaba embeera kyendi mu mbeera gyempitamu mbeera nga kwegamba yeeyongera kwonooneka ngamba banange nkoze ntya kati we nagenda nenyumizaako omuntu omu ku mikwano nangamba oyinza okuba oliko ekikyamu naye nga tomanyi namugamba kikyamu kitya nangamba nti abantu bakola abantu ebintu nga wagenda n'olumba omukazi tomanyi omukazi kye yali akola wagenda n'omusajja oyo omusajja tomumanyi muzeeki naye wandibadde wenoonyako webuulirizeeko ku bulamu bwo olabe kiki buzibu kyobukuliko nemugamba nsiina we nsobola genda siina we mmanyi siina kyemmanyi mukwano gwange oyo nansitula nantwala bayitawo weirakaawo waliwo omusajja eyantwala omusawo omusajja nambuulira ebintu byali bingi nangamba omusajja gwewazaalamu omwana omusajja yali kituufu akwagala naye nga omukazi olwakitegeera nti omusajja yakufunidde ennyumba n'amanya nti naawe oli mukazi we mukazi natandika okutambulirako ng'akukola buli kimu ng'ayagala omuviire ogende era n'agamba ogenda atambula bw'otyo paka gwomanyi gy'onookoma ng'era akulaamirizaako bwatyo ng'omusajja ngamba kati nemugamba nayenza omukazi simumanyi nagamba nti gwe omukazi tomumanyi naye ye omukazi akumanyi kuba yasooka kukwagala kutegeera era ng'eyakutegeeza ye mukwano gwokolera naye okumpi mubeera naye ku mirimu ye yamutwala n'akutambuza n'amukulaga ne woosula yamuleetawo we baakuteeka muganda wange natya nengamba kati nze nganze omuntu mukazi wattu Sabina waabwe sirina kyemmanyi sirina kyenyiza tegeera kati bwe yamaliriza nangamba nti omusajja naye akola byakola nga naye ayagala kuzza omukazi akola byakola nga ayagala kugoba ogende omusajja kyakola yakola nga ayagala kukomyawo okukomewo gyali kati nengamba omusajja oyo yantwala nemugamba kati nze nkoze ntya nangamba naawe olina kwekolerako werwane ng'omuntu naawe weetereeze era omusajja ye bw'atambula agamba bw'alemerwa okukomyawo okuteeka okuzza mu maka kubeera nga mubeera mwenna afazaali akutta n'atandika nemugamba musajja gwe sirina kyakukola nze ng'omuntu sirina ssente kolera abantu sirina wendi nti oba wano pangisa bupangisa ye mukazi bamuzimbira akola alina bizinensi baawe yamukolera bizinensi omusajja mwenyini akola kati nze nemugamba nze nkoze ntya kuba kati nze nga omuntu muganda wange kyasooka okunnemesa kankikubuulire omusajja oyo we yanfuna nga nkyali nga ntunda amenvu yansangira yagenda nampangisiza ennyumba we yampangisiza nga wabi ddala yagenda napangisa ennyumba nga ennyumba eyo eriko emabega ne mu maaso kati nga mabega waliwo abasulayo maaso eriyo abasulayo nze nga nsula mabega naye nga ndi mukasingo luumu akatonotono bwe kati kaali katono naye nga wakyafu muganda wange nga wakyafu ng'enkuba bw'etonnya toyagala ttambula ndowooza eyo ye bayita mu ggeto wano ewaffe ebugembe eyali yampangisiza nga wabi tewali kaabuyonjo tewali kiyigo tewali ki nga wabi ddala omusajja oyo gye yali yankweka naliyo ennaku nenkwata nga nzaala omwana wange nemaliriza okuzaala nazaala omwana wange nenzirayo nga bwe nkubuulidde mu kyalo nzayina ngamba omwana muleke wano omusajja oyo yakyeyakola nalaba nga ngenze kuba nze ne mu kuva wakaawe siina kye natwala
sirina kinakwatako kyo kyekyali ndowooza oba ki kuba n'engoye zange zennyini nazirekayo natambulanga bwendi neŋŋamba nkooye neŋŋenda ewaka muzeeyi we yaŋŋamba naŋŋamba kati oba okooyeeyo genda kale weeyiye naŋŋamba genda ewa maama wo waliyo maama wange abeera wano embikko nenzira nembitandika okusula ewa maama wange muto maama wange muto nembeera wa maama wange awo nembeerawo kati nemaliriza nga maama naye oluusi nga naye olaba nga naye akooye okukuuma neŋŋamba kanfune wempangisa ewange nenfuna akazigo kange nentandika ogenda nga nkola nga mbeerawo nga nkola omwana nga ali mu kyalo kati nagenda okuwulira nti omusajja oyo yagenda bwakera ku makya ssaawa nga 12 nga tabanaba nakweggula ng'ali waka ku mulyango mbwe yali agenze kunoonya bali nabo ne bamubuuza bakugamba ali wano nti mbw'oba ŋŋamba yajja eno gy'ali kati maama namugamba owaaye omuntu gw'onoonya tukumanyi ggwe omumanyi otya oba tukumanyi tutya omuzeeyi namugamba owaaye wano tewaliwo omuntu gwe tukumanyiiko gw'obuuza naddayo naye omwana yali amulabye ate omwana yali akyali muto kati olwamala naddayo bwe yagenda atandika kusindikira mwana bintu omwana abeketa amannyo omwana azuukuka n'akaaba omwana aloota ebintu ebitategeereka ne yeekanga muganda wange nembeera nga nange embeera enkutteko kati nze mwennyini gye ndi kyokola tekitambula buli kyokwatako nza otundira abantu ebintu naye ogenda otambuza ebintu ovaayo nga bw'ogenze ne bakuvuma totegeera lwaki otambuza amenvu n'otatunda oliko ki bannange buli omu nakwogerera kati we yamanya wensula yantambulirako ku kagere n'atuuka wensula bwe yamanya we napangisa embikko buli lukya olw'eggulu oluusi oba okomawo oluusi omusanga mu kkubo ng'akkirira oluusi ali kwambuka n'omubuuza ovaawa tayogera naawe atambula butambuzi omubuuza oluusi omusanga ku mulyango ayimiridde kati namala nenvaawo napangisa awalala ate nali nankakyuse kuvaawo era nvuddewo ndowooza mu Desemba muno nenzira wano awalala wendi ate naye era ne wano wendi ansindikira ebintu bijja ne bikukwata ekiro ne bikunyweza nga weebase ne bikunyweza ne bikukwata nga tokyaweera tokyasobola kwekyusa n'obeera nga omuntu oba olina ekintu kyasula nakyo mu nnyumba nenga mu nnyumba kati tusulamu nze n'omwana wange kuba nagenda nemugjayo mu kyalo tubeera naye akusindikira ebintu abasindikira ebintu bwe naddayoko y'omuzeeyi oli ye nagenda yaŋŋamba teri mulala oyo yakusindikira ebintu yakusindikira wagaana okudda awalala naye yagamba nti walemerwa afazaali akutta afazaali abatta ku babiri agenda twalako omu naye muganda wange ni mu mbeera embi enzibu sirina mulimu abaana tebaana batandika kusoma kinnumiriza zino weeks zino abaana bange tebasoma baana bange babiri. Oh my God, obeera okyatenda obulamu bw'olimu nga waliyo omuntu ali mu mbeera embi enzibu nnyo ekusinga. Munzikirize tuwulirize ku mwana muwala ono live mbadde nsaamukubireko mbuulira minwa ki kyolowooza ku mboozi eno nga sinnabakulera nga neeyongerayo mu comment section. Osobola n'okunkubira essimu tewali buzibu tuli live osobola okunkubira essimu nombuulira kiki kyolowooza ku mboozi eno nga bwe nnoonya ku mwana muwala mpola mpola bannange abaana b'obuwala omuntu takugamba nti lekawo omulimu gwo n'ogulekawo kozi tomanyi oba agenda kukutwala wa tomanyi biri mu future always tetugimanyi naye ate ebyolwaleero byo tuba tuli sure nti byebyo byetulimu byetuli naye omuntu akukwata n'akugamba nti va ku mulimu olw'okuba akupangisiriza ennyumba mu butuufu kiba tekiggwa. Hello.
Hello. Wanje. Nze Hadija Kigozi. Kenyabo. Mbale nsaba tuwuliziganye emboozi yo ngiwuliriza naye tewagimalaayo. Emboozi teyaggwaayo. Kati simanyi oba osobola okwogera oyongere otunnyonnyolemu oyagala tukuyambe tutya. WhatsApp. Osobola okwogerera wano ku simu tuli live ku program. Kati nga bwe nakunyumizaako mukwano. Kati nze mbadde nsaba kunnyambako nsa kunfunira ku buyambi. Kale kati nga tetunaba kutuuka mu buyambi twagala okumanya exactly gwe wategeera otya nti omusajja akuloga? Nze okukitegeera nti nina mukwano gwange alina gye yantwalako. Nga we nakunyumizaako nti nina mukwano gwange alina gye yantwalako ne mbitegeera. Wali okimanyi mu kusooka nti omusajja alina omukazi? Omusajja yakugamba nga akukwana? Nga twagalana. Engamba nti omukazi yagenda tamulina mbu yagenda. Kati bwe yantwala mu nnyumba gye yanteekamu. Mpuliriza. Hello. Bwe yakuteeka mu nju gye yakussaamu. Wanje? Bwe yakuteeka mu nnyumba gye yakuteekamu. Ne yanteeka mu nnyumba eyo gye yanteekamu twali tuyingira omulyango gumu ne Land Road. Kati we twali tuyingira mu mulyango gumu unatuukaawo nga mbeerawo nzekka era already ye yali nga bw'ajja nga tuba tuva ye tukolera mu tawuni nga bw'atuuka ewaka mwenyini nga ntuusa waka ye ne yeeyongerayo n'aŋŋamba kaŋŋende y'abaana baliyo bokka kaŋŋende y'abaana baliyo bokka nga bw'atyo bw'aŋŋamba nze ne mubuuzaako nze abaana bato n'aŋŋamba baana bato bakyali bato kaŋŋende gye bali. Lwaki tewamugamba nti okumpangisiza kanzije mbeeraawo naawe n'abaana mbakuume? Anti nange namugamba n'aŋŋamba mbu nedda saagala muntu yenna kumuteeka mu baana bange. Nze ne tubeerawo nga nze mbeeraawo ne mbeerawo paka we nazaala omwana wange kuba era n'okuzaala omwana nagenda mu kyalo nga ndiwo nzekka ate nga sirina kyemanyi ne ŋŋenda mu kyalo ne nzirayo naye mukadde ne mugamba maama sirina kyemanyi ne munnyonnyola embeera gye mpitamu. N'aŋŋamba ate kirina buzibu. Kati awo omusajja bwe yakupangisiza ennyumba, omwami bwe yakupangisiza enju n'akuteekamu, yalekerawo okujja? Yali nga bw'abanga tuvudde mu kibuga nga bwe tuba tuddayo ewaka tuddayo ffenna n'atuuka ewange n'antuusa bw'amala okuntuusa neyeyo n'avaawo ate ne yeeyongerayo ewuwe. Kati ate wano mu kuzaala teyaliiwo? Teyaliiwo, nze nali ngenze mu kyalo kuba namala ne musiibula ne ŋŋamba gwe tobeerawo wano eno nyinza okutandika biyinza okunuma kiro nga tobeerawo ne mugamba kaŋŋende nze ŋŋende neegayirire mukadde nzire ewaka nzaalire ewaka. Maama we yali yakugoba, lwaki wali omwegayirira? Maama tiyali teyangoba wabula muzeeyi ye yaŋŋamba nti wano togenda zaalirawo omwana wo kuba olwedde nali nazaalako omwana eyasooka ewaka. Kati olwo olubuto lwali lwakubiri. Kati nga muzeeyi wo tasobola kukkiriza kuddamu kukola nsobi y'emu gye wakola luli? N'aŋŋamba genda yebbaawo nze saagala kubeera ano ozaayire wano ate omwana ow'okubiri. Ate onswaze. Kati oddayo ewaka muzeeyi agamba atya? Eyakugoba tozaalira wano ate okumyewo omulundi omulala? Muzeeyi mukadde yamunnyonnyola n'amugamba muleke azaale. Muleke azaalire wano eno kuba talina ky'amanyi alyoka addeyo. Kati era muzeeyi talina kye yanjogerako. Era olwamala okuzaala namalawo ndowooza wiiki zaalinga 2 nenzira n'enkomawo ewange. Omwami yaliwo ng'ozaala wamukubira ku ssimu yaleeta ku buyambi yafaayo? Okufaayo yatuleetera obuyambi okuva ku ddwaliro yatusindikira ssente naye okujja nti kanzije ndabe omulwadde oba eyazadde teyajja. Omwana yamutuuma erinnya? Yamutuuma kuba namala n'enkomawo bwe nakomawo eno najja nansanga ewaka naye nasanga ewaka nga kwegamba era wonna bali nga we nabireka wonna biri awo bwe bityo n'omukadde we nali nsula omukadde n'aŋŋamba wano eno sibaagalawo mugende nze wano eno mbakooyewo kuba twali tuyingira mu nnyumba emu nga nnyingira mu kisenge kye mu nnyumba munda. Wali osula mu kisenge kya Land Road?
nga ennyumba nnene naye nga munda omwo mulimu ebisenge kati nga yatuwako ekisenge kimu nga kyapangisa. Kati yakuwa nsonga ki ey'okukugoba? Talina nsonga yonna gye yampa. Ye yakeera ku makya n'aŋŋamba kati wowe omaze okuzaala kale teyaŋŋambako na kigambo kiri awo nti kyamaanyi naye twasinkana wabweru nga ngeze kwanika ngoye z'omwana wange bebi n'aŋŋamba anti konze wange n'aŋŋamba wanene kye kisenge sikyabaagalamu mufune we mulaga awalala namugamba estaali tekiribuzibu ti munange we nagenda gy'akolera ne musanga ne mubuulira n'aŋŋamba oli kunimba onimba namugamba kyetaaga gwe mwennyini ojje akugambe n'aŋŋamba kale ngenda kujja naye nga tabeerawo nga tajja. Mpulira. Okay, kati awo ninako we nawulidde ng'ogamba nti omusajja yali ayagala kusaddaaka kutekambi ya bugagga bwe. Omusajja yali akola mulimu ki? Mubazi. Mugagga? Nedda. Kati ekyokuteeka mu by'obugagga bwe wabadde otegeeza ki? Nange simanyi mukwano kubanga n'okutegeera ensonga eyo era naddayo w'oyo omusajja mukwano gwange ye yantwala n'aŋŋamba nti baawo yakuzaalamu omwana oyo ayagala mudde wamu mubeere naye wamu ne mugamba kyo kituufu akyagala naye nze sikyagala ŋŋanze ku mbeera gye mbadde naye nga mpitamu sikyayagala era sikyagala n'aŋŋamba naye kati woba tokyagala ku bibiri agambako omu yagenda ku mwana oba ggwe mwembi omu agenda kufa ne mugamba nga kiki n'aŋŋamba nti anti wagaana kati ate ye wangi nyabo Kwendi. Enkuulira. wangi Nkuulira kwendi. n'aŋŋamba nti oba ku mwembiriiri kuliko omu kuba kati ayagala mudde wamu naye gwogaanye ne mugamba nze sikyasobola kuddamu naye wamu kuba namaze naye ebbanga ddene naye talina kyanyongerako mpozi n'esente ezange ze nali nkozesa ye zanzijjako kasi akulaba n'esente nga ziri awo nakulabako n'esente agenda kumala kumpi wiiki oba mwezi nga talina kyagula. Avuddeko nange. Nga kika? Wangi? Bwakulaba n'essente ze ate zaakuggyako? Zanzijjako era kati saawa zino wenjogerera madamu. Ndi wano wenkolera ku mulimu ku mudaala wenkolera kuba nankatuuka nva ku ssomero twala mwana. Naye sirinaawo bizinensi nti yiino wabula nkeera nezijja muno mu tawuni just kutuula butuuzi. Kati nno n'olwegulo n'omukubira essimu n'omwegayirira okufunira ka transport odde ewaka nakugamba linda. Kati gwe wategeera otya nti omusajja oyo alina omukazi? Wangi? Wakitegeera otya nti omusajja oyo alina omukazi? Okukitegeera nti alina omukazi nze mu mbeera ze yali ng'akola nga eneeyisa ye kati oyo mukwano gwange ge yantwala eyo gye nagenda ye yaŋŋamba nti omuntu oyo omumanyi ko nze omumanyi nnyo ne mugamba ye kyangu nnyo osobola omutegeera yaŋŋamba njagala mulabe njagala omundage nze nja mukulinyira akegere kijja tegeera ebimufaako. Bwe namala ne mugamba namutwala direct ne mumulaga nti yono bwe nagendayo naye n'aŋŋamba ayo oyo ŋŋenda mulinya akagere ŋŋenda kumusanga n'aŋŋamba abeerawa ne mugamba abeera Bugembe ne mubuulira bulungi n'aŋŋamba olwedde nange Bugembe gye mbeera nja mulinda n'amulindira ku stage. Bwe yamulindira ku stage we balinyira emmotoka n'amulaba ne balinnya bonna n'atambula naye paka n'amutegeera paka waka n'aweta neni naye ng'aweta naye kati olwamala naye n'aŋŋamba nti naye okimanyi nti omanyi nti omuntu oyo alina omukazi ne mugamba nze mbadde sikimanyi n'aŋŋamba alina n'ambuuza yakugamba atya ne mubuulira n'aŋŋamba yakulimba naye oba oyagala okutegeera amazima kuba kati kyenkugamba oyinza obutakikkiriza njagala tugende naawe lwesande watabeerayo. Kwendi. Yaŋŋamba nti njagala tutambule naawe tugende omulabe olabewo nkulagewo ne mugamba olimba n'aŋŋamba nze nkubuulidde
kati olwamala ne tutambula naye ne tugenda lwesande ne tugenda ntutambula naye nantwala paka nangamba siweewo nangamba gana amaka ge yakyamiramu ekiro ne mugamba okakasa nti ye ne mugamba nedda naye waliwo omukazi ng'ali mu kaduuka wanje kwendi yogera waliwo omukyala ng'ali mu kaduuka akaduuka kalubaawo bwe kati ng'ali awo waka ng'ali tunda waliwo taapu waliwo akaduuka kati nangamba olaba omukyala oyo bunasanga we yali ajja omwami oyo omukyala oyo yamwanyiriza omusajja n'ayingira mu nnyumba eyo nangamba ogwo omulyango gwe yayingiramu kati ne mugamba nedda nze njagala mwennyini neerabireko obyoli kuŋŋamba sibikkiriza kati lwali lumwe nange ne ŋŋamba nedda ne mbeeka omwana wange bwe yali ava waka oyamala we twavaawo awo wano omukyala we yali atugambye nti muveewo n'agenda n'anfunira awantu we yanfunira muganda wange wali nga toli mutima tobeerawo yagenda n'anfunira ennyumba ng'ennyumba eri miryango kisenge emabega ne mu maaso waliwo abaali basulawo waliwo landiroodi nga wabeerawo omukala omulala mu maaso nga wonna wajjula waliwo abantu genda mpola tuwuliziganye njagala njogere nga naye bw'oyogera omaze okugenda ew'omukyala omulabe kaduuka gwe kati wategeera otya nti mukazi we nange namala nempeeka omwana ekiro ne mulinnya akagere ne ŋŋenda naye ng'avudde ewange yali agenda ekiro ng'addayo ewuwe nange nagamba kambeeko omwana ndaba omukyala ono bye yaŋŋambye oba bituufu nentambula naye nga mugoberera mpola mpola netugenda wawanvuko okuva nze we nali mbeera netugenda ngenda okulaba munnange ng'akyama nga mulaba kwanza nayimirira emmabe nali muli mabega nenyimirira we nayimirira mu kkoona oba wakayo waliwo ng'ekkoona n'akyama wayagenda n'agula n'ebintu mu katale k'ebugembe nga mulaba bulungi n'avaawo mpulira n'avaawo n'akkirira ne tugenda ffenna n'akyama ewaka abaana ne bamwanyiriza waliwo omulenzi gwe nali ndabangako ng'abeera eno mu galagi eno abeera naye nga nali simanyi nga naye mutabanyiiwe mulenzi musajja mukulu n'amuggyako ebintu ebyo n'ayingira mu nnyumba nanyimirira awo nembeerawo nalwawo nnyo nga njagala kulaba kiki ekivaayo ekiddako nagenda okulaba omukyala ng'afuluma n'essigiri awo namanyira nti ono omusajja bulijjo animba. I'm so sorry. Kati wamubuulira amazima nti lwaki onnimba? Namubuulira. N'agamba ki? Yaŋŋamba mbu yakomyewo nange namusanze mbu ng'akomyewo. Tewamugamba nti ne luli twamulaba? Nedda ebyo sabimugamba nze nange bwe yaŋŋamba ekyo nange nensirika nga ndaba olwedde bimaze kintusseeko. Tekirina makulu. Aha kati awo n'okola otya? Nekomawo maama nenvaayo nemuleka nenkomawo ewange nenkaabira amaziga mu nnyumba yange. I'm so sorry. N'okaabira amaziga mu nnyumba. Omusajja yamala n'akomawo era? Yakomawo enkyera ng'ava ku mulimu n'ajja n'atuleetera ebyokozesa. N'akkiriza akutongoze ng'omukyalo owookubiri. Nedda awo mbadde nkunyumiza. Bwe yatutwala bwe yatwava waneene wona omukyala we twali nga tuyingira omuzigo gwe gumu kati we yantwala n'anteeka we yanteeka eyo ennyumba gye yanteekamu endala eyo we yanteeka omwo kwegamba nga bwe nkugambye nti wali awantu waali wabi nga wabi kati bwe twabeera awo we yantwala ne tugenda ne tubeera nagenda otuuka awo embeera zaawo nga tezitegeerekeka waka ennyumba mulyango gwe yanteekamu nga wakyafu kiyumba kyali kibi nga kyonna kyatteka tewali kiyigo tewali tooyi tewali kyokugamba nga wonna wakyafu abaawo baali batema nga bagira bino landlord waawo yali ng'atunda ebigundi ebibonge ng'atunda emitwe gy'ente afumba n'atunda naye ng'eno ewaffe emmanju eno yebigwera byonna. Nga byonna gye biggweera eyo byonna gye babisuula eyo
yonna nga nkyafu ne wooyerawo n'ovaawo ng'oterezezaawo nga ye omusajja ajja era mu ekyo ekifo ekikyafu ye ng'akijjamu wange ng'omusajja era ajja awo we yakupangisiza awakyafu ng'ajja n'atuuka n'avaawo n'agenda n'ojjula ajja n'atuukaawo n'avaawo n'agenda nga tasulawo ebbanga lyonna lye yakupangisiza teyasulako naawe mu nnyumba nga gyabuzina akulaba n'amala n'addayo yewe ng'oluusi wabaze kati wabaze nga ku lwesande ekiro ng'era oluusi asulawo lwa sande ne bukera ku mmande n'agenda tadda nga wasulawo ku mmande ku sande ajja kiro ku sande ne bukya ku mmande n'agenda mu tawuni bw'akomawo tadda omusajja teyaliwo naye tewategeera omusajja yali wa muntu mulala yali wa mukazi mulala nange nali simanyi kati muli mu mbeera ki naye mwakyawagana mwakita era buli omu kati nze omuntu mbeera muno nga bwe nkunyumiriza nti ndi muno mu tawuni mpangisa ennaku zino nina gye nadda embiko kuba namuviira namala nemuviira neŋŋamba sigenda sobola nenvawo kati mu mbeera za kolona awo mbadde ntakunyumizaako kuba kolona tukwatira awo wennyini nga weetuli mu ekyo ekiyumba tunda amazzi ntunda soda tunda nga nina gye nkolereyo wansi magalagi muno mu tawuni kati kolona bwe yajja ne batugamba teri kugenda mu tawuni buli omu agenda kubeera waka naye nga sirinaamu kintu kyonna sirina nti wano wengenda okujja emmere era olunaku olwo nzijukira madamu nakubako nessimu ku radio ne mbagamba nze kati nkoze ntya nina enusu 10 olubadde luntwala mu tawuni musajja yali ku radio n'angamba Sabina olabye ogenda kukola otya ne mugamba sirina nembeerawo mu mbeera eyo nga sirinawo yadde naye nga nina omwana nga yatandika otuula wansi. I'm so sorry. Kati taata woli omwana eyasooka ye aliwa ebyo byali bitya oyo yenna mufuna nkyasoma ne tulemagano era kati nali nkyasoma ye mwennyini naye ng'asoma nze nenzaala omwana wange ye mwennyini neyongerayo mu misomo gye ye n'asigala ng'asoma obulamu bw'abasajja tebuyimirira bwo busigala bugenda mu maaso obwo omukazi gw'okafiiramu. I'm so sorry to hear that. Kati ebiseera bya kolona ebyo we byatuukira nembeerawo n'omwana wange nga ndi awo kati waliwo omukyala awo wennyini ng'asula mu kiyumba ekyali ky'ettaka mu maaso gange kuba ebiyumba byali nga biri wamu nga bw'olaba ng'oba bya ghetto nga biri wamu kati omukyala yali mukadde n'aŋŋamba muwala ogenda kola otya ne ŋŋenda Walland Road yali alina muwogo n'ampaako muwogo n'enfumbira omwana ne muwa naye ng'omwana naye nga yali tali olwedde naye nga ŋŋamba kati onoobeerawo ti omwana ayonka tolina kyakulya tolina kyolifuna fumba muwogo oyo olye tolina kyakukola n'enfumba kati we namala omukadde oyo n'aŋŋamba naye lwaki totandika kukola olwo nga kolona twankamutambulako ndowooza wiiki ng'emu n'aŋŋamba lwaki totandika kukola ye ng'omusajja ali ku ki sirina wensobola tandikira ng'omusajja ye ali ku kyolwo nga yasirika nga gyali naye ng'era nga bwe nkugambye nti ajja n'agenda kati ebiseera bya kolona ebyo nga bw'aba tuuse ewaka ajja n'2,000 n'azikuwa n'agenda naye ng'ali kuwengeza 2,000 breakfast oba ekyeggulo n'enkya n'ekyemisana tagenda kudda mukyali naye nganda wange nkyakunyumiza kati we nabeera mu kolona awo bwe twatandika omukadde n'aŋŋamba lwaki totandika kukola ne mugamba ntandise ntya mukadde n'aŋŋamba nina omusajja andeetera ennyaanya agenda atandika yogera naye akuleetere naawe ennyaanya otunde ng'otembeeya ofune ekyokulya n'abaana n'omwana wo ne mugamba omusajja bwe yajja nemnyumiza nemugamba n'aŋŋamba ati kina buzibu ngenda kuleetera omusajja n'andeetera ennyaanya ebokisi entono mpulira kwendi omusajja we yandeetera ennyaanya n'entunda n'entandika okutunda nga nsiba ennyaanya 10,000 5,500 n'entembeeya mu bugembe omwo mu kolona
omusajja oyo bwe yajja waka n'atuuka nga nguze ennyanya zange zaali nnyingi nga mulimu enyengevu mulimu embisibisi yampa enusu 5 n'antuma ku dduuka bwe yantuma ku dduuka bwe nagenda nali sinaba kuba koona ng'alonda ennyanya mu kaveera ng'ayitawo ng'afuluma nazo ng'atwala nkomawo ngenda okulaba ennyanya zendeseewo ndaba baziggyeko ngenda okulaba ennyanya baziggyeko neŋŋamba ye ennyanya ani aziggyeko ngenda omukubira essimu ne mubuuza nangamba situddeko awo ennyanya nziggyeko ntwalireko ne banaaba eno balyeko ne mugamba ennyanya bazimpadde nga za ssente tasudde ssente za nnyanya oli kulonda ssente z'abandi nnyanya z'abandi nasonyiwa okuseka ye n'agenda era yali agenze already. Okay, kati byonna mbiwulidde Zabina. Kati wankubidde ng'oyagala tukuyambe tutya? Wano nze mbadde njagala kunyamba ku capital. Ka capital akatya? Era nga nsobola otandika okukola kyemba nfunye kyonna. Kati tugenda kuyamba tutya kuba ffe kati tuli eno Kampala abantu baali agadde okulabako mu feesi abantu ba wano banyumirwa nnyo okuwuliriza naye omuntu gwe bawuliriza ebiseera ebisinga tabakwatako nnyo ng'omuntu gwe balabyeko kati obuyambi ogenda bufuna otya oli ready okujja ne Kampala tuwuliziganye ndi ready nkuteekeko ku programu abantu bakulabe ndi ready mama. Okay. Kale, wena asobodde okubeera ng'oyamba ku Zabina emboozi nga bw'ogiwuliriza mbeera nga onoonyaako olunaku olwaleero ate tubeere nga mbakwasaganya ggwe naye ne bw'oba mwami ng'onoonya mukyala wa kuwasa wuuno omukyala musoga gy'ali eyo omukyala mukozi ate embeera emukutte newankubadde ng'okufumbirwa si yeyalibadde solution naye ate bwekijja nga kyekiriwo oba okikola nakyo ne kivaawo bannaye mwebale kutula mwebale kusubscribing emboozi zange eba zibeera zinyuma kinyinza obagamba bw'oba oli mupya nyigira akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako gwalina emboozi nonyako ku namba yange y'essimu tuwuliziganye ngenda kuba nga mbasiibula olunaku olwaleero nga nnyongera okubeebaza nti yonna gy'otulabira kuliko abateekako ne bawuliriza nabeera ng'akola emirimu nga kigozi ayogera nabeera ng'akola emirimu nga kigozi ayogera mwenna nsiima bakama bange mujje mumpagireko mbayitawo ku HK Furniture and Beddings wetuli okuba nti nno tubawa ebintu ebirungi eby'omulembe abalina orders mutunoonyeeko tubeere nga tubakolera yenze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.